kirowooza kyekimpozi musajja wattu ng'eseera ekuleberedde ekya wasigula muka John n'omulabe yamujja kati musajja wattu John yakyotagata yali alina olusuku lwonna lwatekana bambi yali ayoza olusuku lwonna lwa bambi yalina omugagga naye yamusigulira ng'atandikiriza twalina omuweereza yabweyo ekigezi nga alina jjita n'anjigiriza okuyimba babayita bakiga naye taata yansanga nkubajjita naye mu 1969 nenyiya oluyimba gwasigula wakabanno kyolooza kyeki media zonna njazibuna. I have been a seasonal singer for so many years naye ng'ate mbadde nkola mu bintu bya nasooka nembeera omusomesa nensoma amawulire nenga kuguka African School of Journalism and have a diploma and I have nechenjalo kukutira ono mwana mukulu chairman tekaputira simu z'abantu kuza setting ababutaziwuliriza twagala nnyo okuyamba nze afende kajja mpita gyagenda ni mu office ya president kira kye neetaaga kira njagala to put you right. I have many songs. The Canadian Association General Federation. Then why you are staying? Muberenga mwagalo kubulirwa yakora bulungi. Kadogo kamunga kunsi nina nyumba gabi 12 ngabangabe nina studio yage ekyama atera ne band yange. Hope African Thank you very much. May God bless you indeed. Mulonze moyo mulonyi. Nze ndula mu State House, veteran singer. Muzei gwani? Abantu bengali galokwata ku mukono naye okubadde kati nkaddiye naye Muzei amanya gole tugafunye Muzei. Afende kajja pita gyagenda. Historical veteran. Kusawe eno lowowe nina n'abaana bagenda okuyimba bali mu gurupu yange bagita Hopsi African Band. Tuwe mwaka pira tukakase. Wasigula bakabanno kyolowooza kyekimpozi musajja wattu ng'eseera ekuleberedde ekya wasigula muka John n'omulabe yamujja kati musajja wattu John yakyotagata yali alina olusuku lwonna lwatekana bambi yali ayoza olusuku lwonna lwa bambi yalina omugagga naye yamusigulira omukazi yali omukazi mumutwalanga kakyamwenda kale thank you very much. I have appreciated this move of electing mulonze bulungi then yambitusa ne State House. I do preside over there. State House okola ngani Muzei? God bless you. Historical veteran. Linda ko State House okola ngani? Historical veteran leader of Greater Mpigi Peter Kajaja agenda era nze nkola ku byokugaba obusiimo kati bano ogenda bayamba otya? Bano nyiza bayamba nga mbogererayo nakye Haji Ssedduga ye mukama wange national veteran wa Uganda ate Jacob Simwe Kaye mutabani wange yali mu office era yakolera ku kwegamba mu abali mu kintu fwe tuli mu kintu nange ne kusawo eno nze nakufuna ebizibu nzijanjabwa office ya president olaba mwebale kulonda taata wange nze nzijanjabwa Professor Dr. Tumine yakwatana ku Museveni olidde Professor Dr. Tumine ate kyekikuluma Muzei nze nafuna emidaali ogwasooka nakufuna awo gulabe nina emidaali ebiri awo ogomeka nze office of the president bwe njagala okuwaana amagezi tebaagala baali bagema Museveni nange namuli ku lusegero olaba mu covid olidde okinagedde suspension force of the president Zere katwetegereze dayeri emabega onyize
nawe wazima gundi yange National ID. Ne Muzei ng'olina vibe. baba bezijanja Professor Dr. Tubina akwatadde ku Museveni nange yankwata ne kali wano nina eddagala State House. I give you each and everything, the details. Okay. That's where waiting for the details. Oh, Lina, in a dagger, you're not a malimba. Kamitwala asatu. Muzei kye kikuluma. Olabye kimala Muzei kimala president manya State House yenjajaba ale munange nina nyimba nze nina Putin Muzei ng'olina vibe lwaki tokoma mu kuyimba Zooming. Without a moment, I will be with you. I have a diploma within Yes. Onyize nina office yange mmanyiwo eri sibuli munakyalo ewadada sebaana kiso omanyiwo nze ni mutabani we bagiyita mukwano g'essaawa mujje munkyazeeko mwe bannamawulire babuulire mujje amakawala gwe ojjo nkyazeeko rediyo ki ate nze munnange tambulayo n'emitwalo 10 kati kakyalina Muzei oddawa nzire wange n'abaana obwedda mu State House sigyensula erira ejjumba yange mu kibuga wakati entangi nenateete mpoza n'omugagga era kankyogere mpoza n'omugagga nguvu yali abbye ettaka lyange bannaye munyambi bino byonna bibyo bano bannamawulire ate ngenda muwangula omusango talina particulars bwekagenda mu lutalo nze natandika olutalo ayagala okufuna particulars zange olutalo nagenda mu 8 twavayo 86 pulezidenti agamba ati nno mwe mugende buli omu amunoonye simanye ekibanja waava ogambye ali akujjanjaba bakyanzijanjaba Dokita ki tobijjayo dokita kyakujjanjaba gyebanzijanjabira omanyiyo mulago n'ensambya bano naani bayambye ennyo nze nina gurupu yange studio njirina bagiyita mukwanako bano bonna bagenda kuyimba nga 8 mujja kundaba nze sikyayimba mbaduumira buduumizi onyiize zino ennyimba zonna nze naziyiya zikwate obuzaale sibwe bukulire ndi mu studio eri wali kabuuso y'abarokole gyenkolera munnakalere eri kumpi kufuluma wakuba luyimba ki asimbula bakaba banno katweddemu lero kambatereko atuterako Muzei kimala munyiize naye munnoonyeeko bano abaana nja bayamba kubake eragendako emakinde nga ndaba oyo atandika okukwata simu atafa kukwata simu z'abantu bwe tuli historical veterans naye kyenjawulo okukuutira ono omwana mukulu chairman tekakutira simu z'abantu kuzesiteti nga butaziwuliriza ffe twagala nnyo okuyamba nze afende kajja pita gyagenda ni mu office ya president kira kyenneetaaga kira njagala to put you right waliwasali mu siranze wa president. I have many songs nze kakati nina association gyenjagala nyingize mukwe tugende mu federation ne wajua estate mubeere nga mwagala okubuulirwa tujja kukola bulungi katoogo kamunve ku nsi nina nnyumba ga 200 nga bangabe nina studio yange ekyama ate era ne bandi yange Hope African Thank you very much. May God bless you indeed. Mulonze mwoyo mulungi nze ndula mu State House veteran singer
Muzei gwani? Abantu bengalagala okukwata ku mukono newankubadde kati nkaddiye naye Muzei amanya go tetugafunye Muzei. Fende kajja pita gyagenda historical veteran kusaawa eno lowowe nina n'abaana bagenda okuyimba bali mu gurupu yange bagiyita Hopsi African Band.